Tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatennyo gano ge mawulire gaffe ku ŋŋoma nga gakusomerwa Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire. Bulaaya osiitaana n'abanoonyi b'obubudamu enkuyanja nga bafirika bangi okutuuka e Bulaaya basomoka nnyanja nga badduka entalo obwavu n'okutulugunyizibwa naye ng'abasinga batuukira mu kusibwa. Omukago gwa Bulaaya gwasazeewo okunogera kino ekizibu eddagala ne guteekawo ensako ya buwumbi $2 eri ensi abanoonyi b'obubudamu gye bava ne gye baggweera. Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Djibouti ne Ethiopia awamu ne Somalia ze balonze mu buvanjuba bwa Africa. Yo Eritrea emu ku nsi ezisinza abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna bagenda kugiwa obukadde $2 obwa euro okwekulaakulanya. Abagenda okufuna ku nsimbi zino mu bugwanjuba bwa Africa mwe muli ensi za Niger ne Mauritania awamu ne Burkina Faso, Cameroon, Senegal ne Nigeria. Ate mu mambuka ga Africa mwe muli Morocco ne Algeria ewamu ne Misiri, Libya ne Tunisia. Naye abakugu bagamba ebyobufuzi birina okutambulira wamu n'ebyenfuna kubanga obulyake mu Africa bukusizza nnyo enkulaakulana. Abamu bagamba bannansi abasinga tebasobola kwetuusaako byetaago ekibasindika okufiira mu nnyanja okusinga okusigala ewaka. Ekitongole ky'amawanga amagatte kigamba ekizibu tukyali nakyo kubanga semazinga Africa ekyajjudde obutabanguko ng'ate ekyalina ebirwadde binnamutta ebibalukawo ntoko. Naye omukago gw'amawanga g'e Bulaaya gusuubira nti eno ensako ejja kuyamba mu kukkakkanya kino ekibambulira. Ensi erabye enkyukakyuka nnene mu kyasa kino ne tekinologiya yakyusiza embeera mu kacyo kano naye yadde ebyobuwangwa mu Africa bikyuse n'omulembe abakulembeze b'ennono bakyayagalibwa abantu baabwe. Abamu ku bano abakulembeze batwalibwa nga batuukirivu kubanga amaanyi gaabwe gasuubirwa okuva mu ggulu butereevu. Abakulembeze abamu balondebwa bukiiko mu kika abalala ne batuula ku nnamulondo mu ngeri y'obusika. Awamu obufuzi bw'ensikirano baabuwera okumala emyaka mu nsi ezimu ne babuzaamu mu ssemateeka naye mu Africa wabaddewo embirenyo wakati wa gavumenti ya wakati n'obukulembeze bw'ennono ku nsonga y'okugabana omugaati ng'ate mu nsi ezimu bakola okusinga ne gavumenti. Mu Sierra Leone abakungu beekolamu omulimu okulaba ng'ebyokulonda bitambula bukwakku. Abakulembeze b'ennono abamu bakiikirira zi gavumenti mu butongole nga Chifondofo owa Cameroon bwakola ewuwe. Yenna abakyala Sarauniya Aljima owa Niger akola ku nsonga z'amaka n'okuwabula abantu be. Yadde abakulembeze b'ennono bangi balabawanga bijjukizo bakyalina obuwagizi bungi obutaliiko bisuubizo era mu kukuuma obuwangwa n'okubutwala mu maaso abakulembeze bano balaze nti bakyali ba mugaso. Abannayuganda bali bulindala ku lw'okukyala kwa Papa omusasi waffe Jesentino katuwa amasu. Omwezi gwa Museenene Papa Francis bwakukyalako mu Africa. Kuno kwe kujja okubeera okukyalako okusoose mu Uganda. Kino kyakujjukirwa mu nsi yonna ne Uganda abakristu bamwesunze. Ng'ojjeeko Yesu ne ku luno tuli baakukyalirwa omutuukirivu Papa. Ng'ono ye Papa namba 266 okuva mu lunyiriri lw'abatuukirivu. Era yakulira ebikumi n'ebikumi by'abakristu mu nsi yonna. Bannamawulire baamukazaako lya Papa w'abantu kigambibwa nti edda ennyo mu Argentina Papa yaliko kanyama mu kifo ekisanyukirwamu naye okwogera ku miramwa kimukoledde amawulire awamu n'okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Abamu bamuvunaana obutakkiririza mu sayansi naye kwe kubajjukiza nti chemistry yamusomaka nti ebyokwejalabya byasingira ddala okuwalana tayagala byakumuwembejja era olunaku lwe yalinnya mu Vatikaani alina ebintu bye yagaana okumukolera nga Papa ogezaako okulaga abantu omulamwa gwe okulwanyisa obwavu kyekimu ku byasimbyeko essira okukolaganira awamu so si kusosola mu madiini. Ng'ekkumi bwe litakyabwa omu erinnya lya Papa lyakujjukibwanga kuba akoze kinene nnyo mu nsonga y'okutabaganya. Kampala esigazzaayo emyezi 2 egy'okuyonja ekibuga awamu n'okuteekateeka omukolo mawuuno ogw'okwaniriza omutuukirivu Papa. Sigadde nze Jesentino nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo Jesentino naago gatutuusaako. Tuli mu sizoni ya bikujjuko mu Uganda okuva ku Mirege, Pearl Rhythm Festival, Bayimba, Kampala City Festival, Nyegenyege Festival nayo yakubaamu ebinnonogo. Kino ekikujjuko Ssemakujjuko kyakutojjera okumala ennaku 3 ejjinja. Bannannyini ttalanta okuva mu bitundu eb'enjawulo n'okwetooloola ensi yonna okuva mu Ghana, Kenya, Japan, Mexico, Portugal, Germany ne Burundi n'ensi endala baakwolesa. Kino ekikujjuko kijja kuba ku mugga Kiyira, emmere, ebyokunywa, art, music n'emisono
n'ebisanyusa fogo n'ow'emmindi anaasena music okuva mu stayiro zonna waakukokebwa okuva ku reggae hip hop electronic ne pop ne music okuva mu mawanga ag'enjawulo yenna waakubaayo okusanyusa aba Kampala Film School bajja kulaga obutambi ne documentary ne Uganda Cal Production House Ramon Production nabo bajja kubaayo ku nyegenyege nga bakwata ka movie kaabwe akapya tomanya wandibwa omu ku banattibwa ku set nga bwe gwali mukana akatambi akamanyiddwa nga Who Killed Captain Alex. Eggwanga Uganda lyetaaga ebivulunga bino ebireeta abalambuzi ewamu n'okututumula eggwanga ewamu ne bannyini talanta. Eggwanga lyattu nalyo liba lifunamu kubanga kino kyongera ku byenfuna by'eggwanga. Aba Newsbeat crew naffe tujja kubeerayo tubongere ebinnonogo ewatali kusaaga. Okutobba nga 16 paka nga 18 zijja kuba nnaku za Nyegenyege Festival Jinja. Okumanya ebisingawo kebera ku website yaabwe emanyiddwa nga www.nyegenyege.com. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuuloolindirira amawulire amalala agookya sigadde nze Survivor ne Ladies Like tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio paka ku street ge mawulire Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. goberera engoma Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. goberera engoma